tango ine kifo kiramba kinene kizibu mutabani wo mulese lwachi abantu bagamba nti tango ine kifo mutabani wo muleke lwachi nadenda mama Kadaga ngayogera ngagamba nti speaker of parliament ayine bifo bingi Museveni si muntu gwogenda ali interminatable ngoja interminatable okutisibwa mama Kadaga ye MP we Kamuli mama Kadaga ye deputy prime minister okusatu mama Kadaga tula ku kikolwa East Africa ejebe mujiri yameka atenga abadde we banga sigambe interminatable President Museveni si muntu ali ogogenda okutisa nto jamuti satisa omugogolere olagembo oli tanga omwana waze mulesi tukusabira Katonda naye akufacing n'obusungu bwe tosobola kwata mwana wa muntu akoze campaign from day one kubola bayino bwagizi bungi n'otuka ku last n'omukwata n'omukakanya okutuka kwekyo kubanga reason jobadde ogamba nti omwana bagenda kusoka kulonda ono bava mu region yemu tebajja kulonda mwana wo si ensonga jobadde ekirungi nawo ozadde omwana waze mulesi tubakuona abantu ngakumbi family namba ine bifo byerimu nakuya badasose mugambe lwatu nti mulwana babulo wundo gwe muli mukulwana fetuyina obusungu n'abantu abama ba NRM wano fetogerera NRM nokera ku macha Monday to Friday o defending NRM Franka Gashumba Monday to Friday nebera dede conference neziberayo nota kwata kintu kimu kuchwa Gasumba nemota abantu nga bayisasa kitobe mwawadde mmere yes kudwa ndwere bamuwe kirunje ranchi wagira emmere yo yogira n'omutima gumu nemuleta abantu abatalina no muntu yataddewo obutesi tent asa kudamu kubera mwavu Duina le wajeni baleche ngandabo mvubuko wa tente abanja milioni lunana ateka ubutesi tente wali amumanyi musajja yali akutaka bapula wenti nga talabanga nsomako lunana abatatambuza tenti mugundi muki mulaba muzayi byabatatambula babita batya muzayi byabatatambula bino abadata tenti yadona milioni lunana Tanti ezidi ekolono ne wandizwa de Franka Gashumba ayogerera NRM muri komande kwagala abantu okubeerawo nga babasabiriza namayanja muri tusima kodi mama Rose namanja sikwogera nga kulina kwa bulumi akalwaka gwa wakwata Yasini no kagawaza Yasini boshindu wacho Yasini yasukwa kalina nga 5 buli department mwaji wa Yasini in fact ne bajjo mama wasende zisinga nezafe bajjo mama namayanja era gwo mukuba bagagawaza abantu abakolera ababogerera abadefendinga NRM dombo tasobola kuogera betuogera wado bitamu bina bintu singazi badenga nsi za America waliwo abantu nga ekingi n'ekibimba defendinga government yemu muitu sima tufudde mutuvulemu mutubulemu ebifaananyi by'ebyumba nga bivudde mu mirundi tone yawolerezanga NRM yabeerangawo n'ayimirawo yayiwangawo omubiri esawa yalero jonna badde enakawa abantu nga gasa bawadde ko gwe basamanyi lwaki nga basuka mu milioni 5 era abantu abalwanyisa Museveni anti wena byogera mu jagama anti nimba bobanga oliwo olwana Museveni ekibina kya mulwanyisa kikyali mu buyinza emyaka gyesimanyi nalabye ku bantu abasuka mu milioni 5 mu kifo kimu olunaku lwajjo emiliyoni sogera 15 njogera ku millions enakawa twatuso kusanga oxygen atuweddeko nengamba aji tuve bwano ne tudduka nemuganza sida twali olulinga tuli mu million years president Museveni babuli jawangulya ku lume kasimanyi nabuziza abantu abo bonna gye babeeranga bulijjo gye babeeranga ekibiina kidobankana ngeki esawa mulabe sawa zisameka sina wano sawa kolola judde kolali mu tenti ndoza omuntu atadde tenti kolota agenda kuddamu kubeera mwavu singa bakutte tenti ezo noziwa Gasumba abogerera nava na kale zo full figure ayogera kibiina kya NRM munne muti okudefendinga NRM ku malidio n'ama TV
NRM babadde bagitwalaganya wano nga bagitta nze ne Namyalo ne Gasumba ffe tuyiyewo mubiri buli kimu NRM tewali muyimbi wa NRM abadde akola kivu ne kibeeramu bantu wadde okubeeramu abantu ne tukuba ekyo ne tugamba kama mbaya ni mbaya ne delegate ne zituuka bwe zito nga tosobola tundamu wadde amazzi ag'ebitaano bitaano nago bagagabidde bambweno n'enki n'ogu muli bantu ki mmwe muli bantu ki fe abatagenda kwesimba ku bifo byammwe fe abatanawo tugenda kwesimba n'obwo obulimu obutono nti oba t-shirt nti oba kale obutambaala kale oba decoration ogenda ku mmeeza fulufiga kamuleta afise ye milioni 10 oba 5 temusobola kuzituwa muli bantu ki mmwe tujja kulizayininga no problem je bale abasisa nabo bonna bafuna sente tebafuna sente bana bakola ebyabwe bagattako bulijjo nebuza lwaki Museveni bamwesimbako nakimbala no kimbuza maze myaka 3 mu buyinza lwaki okyanoonya akalulu nalabye ku bantu gwa wakana njagala buza gwa wakana byenjogera kati daba kuchire kollo kati laba kuchire kollo kati otegere nti musajja gwe mulwana akyali mbuyinza myaka emirala ana structures zebakola kati okuba nti NRM siya banafu jobo da basajja nalabye abalugwa nalabye temulanga mogera basajja baddugavu nalabye ku basajja abalina bulubulu nalabye abeeru ennyenyenye mu abasajja abeeru bwe batinga beeru pyo abeeru oba bawa bogera olimi lw'essiruuli ambwa baba Uganda nalabye abasajja nga wa bulaka naye no bulaka gyolengera linge ekola lumasamasa mumanye fulungu eri masamasa nga li masamasa waliti nalabye abasajja nga bakubana abasirikale era ndowooza abaana besimbe ababibina ebirala bali ku ttalo nga obadde bakwata abasirikale ne babakasukeeri bawanvu we bati banene bajayanti babagana okuyingira badirecting eno bakubira NRM si abanafu boba gwosuya nti NRM yabanafu ekyabadde mu State House tunuya ku kyabadde mu State House otege nti NRM si abanafu laba navuma watunula alinga akawompo k'ettako laba nvuma bwatunula bannange ndowooza amaze n'omwezi nga tale ono mbwamu bwati tone da bwatunula bannange mulaba akafaananyike daba bwatunula ayininga akayumba k'embwa da bwafaanana wuuyo anvuma ne kawe kamulalidde ku mutwe yo yali mukunvuma mutujja batomera tubatte tujja nja kukwata nkusonseka oluwaya mu ttako ofenga tosobola kwebaka ku mukazi ofenga tosobola kuzina mana tobeerawo ku nsi mmwe mutuvume nja kukwata nko abantu ngaaga bakuzine emana sense bukefuke sunsa bweti ogirengera wali ng'ogattanga naye nga tewera ebenga dodo nze ekyo nkibabuulira nze okukwata abaana beyipanda ne ba milioni zange ezi nanyingi ne mbagamba njagala mu mukole emisana n'ekirafa obusolo afe kuzinwa mutuvume naye nga mutwevumira nze kyegamba nkikakasa nze okukwata milioni 5 waliwo abantu nga sijja kutwala mu koti sono na budde njagala bakuzina mabega ne maaso ofe emikira fe bemuvuma twekyawachawada sikuvumye sikumanyi mbwomu bwati tone sikumanyi sijjanga ku live yo toli mukwano gwange toli supposed na kwogera nange kumfana nayo oli mu mujozo bagwa nusu 3.5 bagwali gwa mufu obagwa company onto obanira ko linga mazagala lidde mu nyuma oli wano nvuma mmwe kitagane kwata noli ebitole bya bingaga buza kakono balide mu manyira abantu mumubuza bunja ali bamuli kwata bunja ali banyumiza bali babuzo bali banyumiza obulungi ali bagandi full figure mulabira mu distance mbuzanga madubala mubuzeeko naye mu paradinga nyina nga tafanga
Matu gamba nga wabeera wonyine wabaawo nga tafanga. Ndamugamba nga bwentyo nti ndeka nvaako ngalowooza nsaaga. Nze nsaaga. Ogira onvuma. Olinga kolya bisinzi oli wano onvuma. Nakuyiseewo. Ondabeko nga nkuyita. Atakuyisa ono nawo ki? Gozo ja kusaka gafananyi ga Bobi Wine mbu sijja kulaba. Nze. Kale. Bwengabira nonjijako amazigo. Oba oli good leader genda obeere good leader. The good muganda wano is dead. Ono kayaga mbe bali kwagala amisa go mateeka naawe. Oyo tufa naye. Mwaita kibumbe mu Kampala. Tekina we kyogera kimanyi. Buli campaign atandikira ku mwamwerabidde. Oyo bulwabula kyayogera atandikira ku kate kisabo yakimala yagamba nga kagofi kofu. Kyaggo batalina ttoko. Abatalina kwa natandikira agenda kwevulunga kwata n'ebijegera jena kwekuba wansa jaggwe ensimbu. Agenda kulwala agendeke Ebola agenda kwekuba mu ttaka. Muloza yatandise. Tannaba. Eyo strategy ye structure mwatambulira mwawangulira Kampala. Mu bulimba limba kufulinga bantu. Bulwaba talina kyagenda gamba Kampala. Ata afuna kyayogera ku Obadde olowooza nti kiki? Onagamba elpu Frank Antambi yani. Who's Frank Antambi? Ne kanva ko nawe. Yani. Namanyi munina n'abantu abanvu bamesima. Nze simumanyi. Yabelanga ne Bruno okay. Na Bruno okay mumanyi no sima. Problem y'abavubuka baganya okufuna emirimu kola. Yayimba muyimbi. Ayimba enkudi. Diri pazo. Nze simumanyi. Sibamanyi. Bavu abantu wabana na sente za Beiro. Bafu abantu tabana na sente za Beiro. Mbade manya account zaabwe zajjula sente. Ekibabonya bavubuka mu butayagala kola. Bwe nalowooza ndojja kudda ka YouTube channel sitamena abakazi. Abagufudde omulimu YouTube channel okuvumirako abantu okyaza ono n'avuma ono gwe n'okola n'oginika amannyo no editinga n'obirekamu n'obiteekayo. Buli mulimu n'empeera. Kino kibagwanira muve ku bantu. Kola bibyo kola ebigattako muve ku bantu. Abantu bana bebayitamu. Abantu bana bebayitamu bingi nnyo. Mwesonyiwa abantu. Ate munonye mubere ko bize omuntu ngoli bize tosafuna kati nzola abaninze wali tugenda kola. Ta
magazine mulago batu wadde the sent muntu wefule ko bize kyemba gamenti okera ku machango zako ki neno obanga ogamba mbu wasoma nga tone na wokera toyina wadde wokuba bloka asima toyo musinga ki asima toyo musinga ki ene nduli ya social media ebayambira wano toyina na muntu gwosobola kubira simu mu family ya ina sende za bail ovuma abantu jefukiwa omanchi wata jefukiwa hali akwani jefukiwa tasiba busungu fetugenda kwagala okumuyambe nnyo ngenda kwagala na jefukiwa amusonyiwe kamukuyene wano mujje ku musango yene nyina najjako nyina nemulekako namugamba totawana kutunda kameno kakopa sagala sente hoyo sira price yaliwo sibe bali banegaide batunde simanyi bikiba percent nabe oli agamba musimanyo yamuna mesaza sente ani gwane mesa sente ebe muwaga waka kati nja mutu ala mu koti nja ku mutu ala mu koti bamuvuge mu bus otegeni nali sagala sente haina sente mekoyo musabe sente meka aiya bula muntu nakulwake saba abera okutambuza bundazi bwaitaka gwaina sente meka omuntu atayina wakera wakolamba gula wana ina sente ki mulekera wolowooza nti yasibe gundi ayagala sente yasibe wala gwe nasibata ne mmwejirayo nga ne Zabelo tazina namusanga na ibada bimuyisemu ku polisi nze namugala ne pad ne mugula ne mmere ne mugala tulako mu bus wasanga nawe wera era kwasamira ku bantu ne musaswa na nyumba nga avuddeyo nga ina kiddako ne mbasondera sente Emily Smith n'abawasene mugamba ate mwaseka ku simu yange yuge extra aliwo mutu ogaddeko ebintu bingi buli muntu abayamba mulaba nti nambu abayamba mbusimanya bafuna mwali mudeko nga nsonda sente mwali mudeka wantu wana nga nsonda sente bwana muteke kwene namba yesimu nze Jennifer mwali mundabeko buli abayamba ne mufukira kizo oluvayo ne mutandiko muvuma ne mutandiko mwasame mutandiko ekikache kimusondere kige ekikache kimuyambe sasimayi na mumanyi buliro kwata obulamu bwonna okera kumachano kwata sawa 5 nozisa ku bayimbi nokola Sunday Nation nokwata sawa 8 nozisa ku full figure no mutuma amanya bikunembi biweko neko simanyi fulungu nkututeke sawa ezi nkuli wana onolowoza dde okwezimba social media si business ate inawe ekoma business kwa babagikweddeko nga bamirembe nengo atula kukuvuma bantu mbola kwadde mitwala 2 ovuma muntu nemuvanga mwenenjale baluma mwefuide mwino gabanezi oli akwadde mitwala 5 mvumira gundi mutuvume muniko wa munze muninvaako wasomera ki bakuwerera kuki wasomera kyatasona kera kumachati kangende kunasa mfune wenkola mbero ne masle kasalale ka masle aka wikile echegedo ogenda kuwanka wanko yagala okakasa abantu mbugwe simanyi mbo ayita amanya nabagambe ebyo byakopa yagala kwita yisima yichuli webuze yichuli gokopa ya fatia yafa inachi nga ne motoka ajamise yajigula gwana agano jigulira yeri ruddawa ne wafa ina golofu bakalina obulambu ina sande zibugula gwokopa ya fatia chobosoko obuze nabe abaparadizo mama Madubala ne Madubala mbo abantu bakwatibwe simpase mbo lololo sekutale jeno wabwe mbwaze. That is rubbish. That is total nonsense. Onaku nuno mane ruzira limu omwaka jefuki wataina kya kwagaza tuina kogana ya kusonyowe ozungire ku beiro ku bondi ozungo umpugume nendo ozoize siyasobola kuyamba kogana chiwa kyokabwa kiti era ngena mukubira ngenda kuvuga ngende uwe chiwa tasiba busungu era singa amuvaako naye wagenda ekabalagana no waga ne mugenda busimanyi gunde batutte wani ne muwaga bagambe shiba asobola okwera bya jefu chiwa tamanyi nti ementa we oba chiwa asobola okwera bya shiba oba asobola kwawukana bali mu music industry goli ludda wa siganye yogera music industry oli wa emasiro ofuna chi oba ya okwa music industry muyona mukola challenges abayimbi
omwezi ne gugwako ng'okoze challenge nga 10 nga terasobola kuweza mitwalo 2 ya data naye okera kuzinaazina n'ozinya obutako n'ozinya obuki obunyono n'obusolosolo ne weewuuba ye n'omukola challenge n'etambula kyenjagala okutegeeza nti mufune emirimu ogwo si mulimu gwa blogging ne blogging w'okuvuma yaggwako oyo yakusibe yakuyambye ojja funa yakubuza banno nabe banywa whisky simanyi wine bali mu kucelebratinga bo basigadde out obuzibu muyina mwesigulya ku kasuku muntu waffe akuvuma leero ne museke encha kubanga long time friend mumubuukidde mwaka muyina obuzibu obwokukopa kasuku temanyi kasuku bizibu byayiseemu kasuku abadde awo ekibuli ng'alinawo emisango ng'egi mumubuuze lwakola saa byogera mu kamera omanye entamba gye bamutambuziza omanyi sente za spendings awo tajja kujja mu kamera byogera mumubuuze nze bibuuze nze mukwano gwe yali nfanfeewe bwe twazungananga awo ekibuli naye amanyi wakwasaganya abantu n'agaana yeetonda n'akola atya omanye sente ze mumutwalidde temula kati ng'akyuka era asirika gwe n'ovuma n'akola ati n'avuma yenaafuna likes ne views noma n'asumula bia ne munywa simanyi munywa biki omanyi simanyi mwengeza sinywa mwenge simanyi bika bya mwenge nonywa n'olaga entambyo kikubi munnange wannange oli wakabi otunda ki oli munatunda ddagala gganda gw'otunda ki wewetegereza obulamu bw'olaba omuvinga oyina ekkooti ya pinki n'essaati eyo kati n'olubuto terujjamu kuba mukolerera mmere mwina naife mugendamu nga mugenze kulya mmere nze kasuku yantwalanga ku pizza boni nga tumala okuba ntugenda ku pizza boni olya pizza egi abantu aba n'ogirangira omwezi nze kasuku yantwala ku pizza boni lwakuba nasangayo kaddu nga kaddwa mmanyi nga mumanyi long time friend yali bawa desire Luzinda kaddu ye nanyiniwo naye olya pizza boni olya pizza egi olusinio n'emmere mulya n'olwogerera omwezi n'oluvumirako abantu mulala n'ozimba olubuto gw'olya mmere kutuulamu kubanga teweduwami nga tolina togiguze yo neekugeza oto ne luzimba katala n'ogenda ku mikolo gy'abantu n'obeera awo obwongo nga buli awo bulimu entole ya bbi n'oteebuuza what is next, what is going on my life. Abantu amu be muvumye mugenda bafesinga nga balina obbawa emirimu mwabavuma babeetamu abagenda bawa emirimu waliyo akakazi akatunula kalina amaaso agalinga obusekereza akakalinga ekko akakalinga ebizimba bya nabaana akakazi akabi oba akakazi oba kacukuyo oba kantu kaavaawo akakonguziiraako ne keesinisanga emu omugago yagatanyuma ne keesaanika ne kawunyira awantu bawe nako bukola omulimu gumu kuvuma bantu mubaweerera abaana mubasuubira n'okuzimba ennyumba kyannaku ofaana eddagala egganda bona olitunda ojja kukola essabo gundi teyakola essabo ono yeeyita omulokole nalabye akola sita nti bwemusondere sente era mwazisonze kati agenda teekayo ekivulu oyo omukazi omulala oyo yaani oyo omubi omungi yeeyita mulokole wakakanda tayina essabo asamira mwagenze mifuuka b'ennyumba mumulagamba epa emifuwa nnyo enendaba zisita nti nensaka nembatunuulira bwe nti naye labira nti yaddanga okwo ku social media akuzza n'abaana n'ayogera simanyi biki n'asikina n'akola atya ne mutunuulira bwe nti nze yannoonya emirundi ng'egyo wasula mu moto ng'ayagala omwana we bwemwesula natunira omwana agwankako okuwasula nze siwasula bakazi n'omwana levo ye y'abano bakanaabe kyokka yamwagaliza abasajja bagagga kiringa oyo omukazi yesiba ku suuna beni temwamanya kye nayitamu kwesiba ku amu mufune mubuze seeguye wabukedde katonda tugweko neddalu ng'oyo omuwala akaaba neyevulungula obba wange bba gokyoto waddulimu bba wange bba na mubuze seeguya temumanyi kye nayitamu gwatamanyi yamulaba omulundi ogu yajjanga munamawulire semana yamwita segwa yamwita nze saamwita kye yakola n'okumufulumya bufulumya kano batwatele polisi tutwepinza omuntu era singa yagenda naga ntwamulepinze twali tuwedde
kuba yagaana n'akaaba nago wansi ne yevulungula yatuse wa bawe mu makage era bawe yamuloota dda ow'ebirooto gwe bamulagira gwe Katonda gwe yatanda ku nsi wuwe mumanche nagwako mweffe tulabye ebintu mmwe bwe mbagamba nti saagala bukazi obwo bwe mbagamba nti saagala kaizo basobola okunjula ne makko bwe nabyogera mujagamba mumpayiriza abantu nze kye nalaba sikirebangako Katonda agambe nti ali lubuto lwe bwatamanyi na saizi ye ne yamweta yakaba amaziga naye jjusa yana alagira era taddamu kutamba naye mubuuzanga Seeguyo waabukedde mugaya n'amannya ow'olugambo mumubuuzanga nti omukazi ono yakola ki ewa amu singa mwina n'abakazi mwere wadagari ensansa atandika future husband bannange my husband paka lwomwe bakako wakiri akukwata wakiri akulepinga byombilabyeko n'amaaso gange wakiri akuta taata daddy biriebi daddy o tata wange future husband paka lwakwatira mu fix wakiri akusanga mu kinabiro ng'onaaba gwomanyi olina mwana wo waka nakuyingiza akasolo mu nnyindo byenjogera mbimanyi mbyekakasambira bidde mbyereyeko n'amaaso gange tabinyumiza mbimanyi bwenti kyova abaina n'abaana batamanyiko bakitaabu abo byenjogera mbimanyiko nabirabyeko n'amaaso gange besiba ku basirikale bwe yambala ekibombolo oba oli jeno oba oli kopolo oba oli ani n'oba oli sergeant oyina oddugenderamu Guru yerabye ebizibu ne bagenze bagobayo nkumunye go baleseeyo naye nze kye nalabako bwe ndi n'amaaso gange ndikyerabira kaakati nsonga ki gye soogeddeeko ensonga y'okugenda okulonda tugenda kulonda ababaka waliwo akalulu ke tulina akatufukidde problem bulubulunga bubiri busatu tulina akalulu akalimu omukyala Anita Among AAA oyo gwe tufa naye tulina ensonga zaffe lwaki Anita Among yakayita ababaka basukka mu 10 mu NRM ng'abavubi aboogerezza okubajja mu opposition bayingire ekibiina ekyo kimala okumuwesa credit Anita Among respecting President Museveni ne bwaba ayogera nita mutiisa ayogeranga naye nga force of the nation free Anita Among ebbanga tonalira akakola akoze ebintu ebiraga nti asobola okuyamba NRM tewali watamobilize nze watatuuse ogenda kukirabira lunaku lwanca nga tubalonda oba okwosenca that is free 4 Anita Among ayagala buli muntu opposition n'abatali opposition alumirirwe so akakalulu tugenda kuona Anita Among tuyina akalulu akaliwo ke mubuusa amaaso kamayiko mukula n'omusajja gwe bayitaani waliwo omusajja aleese sente zesebangako nange Karamagi yazimpitidde dola bwe ziti azigabira mu kiro namugambye ndeka mbere Mayiko Mukula abeera mu Uganda awangalira wano Mayiko Mukula ayamba ekibiina 100%. Mayiko Mukula newe mukubira essimu ku ssaawa 10 ez'ekiro akwata essimu. Mayiko Mukula aina address aina wasangibwa. Mayiko Mukula tatyanoonya ssente tanoonya ssente n'okuwangala mu Uganda tuyamba buyambi. Mayiko Mukula respecting a president atamu ekitiibwa. Mayiko Mukula gwe tuwangala naye aina ebikolebbwa ebirabwako byosobola okugamba nti ono musajja akoledde mu kibiina kya NRM era agasa taina muntu gwatasembezanga wa buli accompanying nayo mananonya munzayi nga amubuze agenda Mayiko Mukula ewaka nzeme ku Mayiko Mukula ndagewa nolekyo mulondenga mulondesa okufumintiriza temulonda okutiisibwa temulonda sente mulonde Mayiko Mukula kulwa bulungi bw'ekibiina kyammwe mulonde omuntu abagasa gwe mugenda okuddamu okulaba n'okutuukirira bamunalonda abantu nga babeera ku nnyonyi babeera Bulaaya mwe munaamanya kiringa basajja balaba haji basajja balaba haji basajja balaba ayina ebintu byakoledde eggwanga ebirabwako no matter what nakyo ogenda kuŋŋamba ng'awangalira mu Uganda
business ziri wano kitegeza nti alumirirwa wano omuntu enanga ina business mu gwanga Uganda langa mawangalira kitegeza nti afaayo okusekiwalinga eggwanga kincho nano kiba kizze basajja baba taddeyo universities akoze business out of country aleta sente wano mulonde n'omuntu atabeera mu Uganda mulonde omuntu atabeera wona amwesimbyeko gwe nobeera nga omuwuliriza kubanga kwadde sente. What are you saying? Tulonda abantu abagenda okutugasa abatuza bojja okutuukako bojja okukubira simu wagikwate gojja owulira naye mu abantu bazze ne sente mwali mukimanyi nti badelegate si bonna babaguze kati wenjogere abadelegate abasinga tebali mu Uganda abalala bali mu Kenya abalala bali Dubai gomanya kukwata abadelegate si bisatu no balinyisa nyonyi babeere Dubai bali epaka lunaku lwamanya kondo baze abasajja balina sente ekyewuunyisa kamba buliyo kimbadde temumanyi tewali abantu abasimba ku Seeke ku lukiiko olukulu tebasasula musaala nti waliwo masire sente zebabawa gwajja wana amazigo naawe oyasama nnyo yazibba akolerawa yabaka kwalika eza kitaawo mbu Proverbs 13 biwala mwena mwe mwewanye eddembo yasamire wayagala mwendako nakugaana yakumma nawe Madina simanyi Madina hana jawa na amazzi genda ona abennyuma wena HIV ndabugamba HIV abadde ki echi mumanyo kwata ba delegate no betika no bajja mu Uganda no batwale Dubai no basasula hotel no bawa sente nebe bakapaka unaku bakondo badi singa no bajja bakomyawo nga biwedde singa nyonyizi baleka bannange ne tuba mumanye kiri mu Seeke nze bade sibayina sente ziri mu Seeke basajja bayina sente abala bali Kenya babaje mu Uganda oli nabetika bonna badelegate 5 n'abatwala nalinda olunaku lwe balonda kyovola banakugamba President Museveni yandibadde nga ekyemani w'ekibiina alonda abantu bakwana bo ku lukiiko lwa Seeke kubanga ogenda olaba mbusanje oli nagamba sanje muyindi oli nagamba simanyi muki nga naze kwesimbawo gwosobola okugenda wabwe ne weesimbawo ayinza bayafuuka munna Uganda naye gwosobola okugenda ine n'ofuuka omuyindi ne weesimbawo nora omuntu awangala South Africa tabeera mu Uganda talina muna office ayagala okugenda ku lukiiko olukulu lwa Seeke onoobeerawo dotese z'abantu lwaki muzaita tapoitinga abantu bamanya babeerawo abalina integrity nga olaba Anita Amongo yabadde ayogeza integrity Anita Amongo yakubye psychologically yakubye munne oba nkunyonyola entya omanyi bw'oba oyogera samateeka gonga takkiriza kutiisatiisa muzeeyi tokkirizibwa okutiisatiisa president penal codes mulimu articles abaasoma muzimanyi wadde omukangakanga intamine tokkirizibwa kubanga asobola okukola mistake yonna n'asayininga ekiwandiiko kimu nga kimalawo eggwanga tebakukkiriza. Ekyokubiri waliwo abantu abadde ku kifo ekyo nga vice president second yaliko kuliko owekitiibwa ani Gilbert Bukenya kuliko owekitiibwa n'omulala yakiriko oba Lugunda baani abo bakivaako nga tebeekwasiza nti muzeeyi yabagobye naye wojja n'oforcinga boss wo muzeeyi abeera kyemaani w'ekibiina yaba boss w'abantu bonna tetwogeza bukyayi tebatulina gwe tutayagala ate Katonda nno muzibu enkya tetumanyi agenda kuwangula oba okwosa enkya Katonda yamanyi omuntu gwe yapoitinza okuwangula ogenda n'ozanyikiriza omuntu najja n'akuyitako nga totegedde naye nze I stand with Anita Amongo si mu bubi naawe oli waddembe okuwagira oyo gw'oyagala si mu bubi buli muntu alina choice ye it's my opinion okuwagira gw'oyagala kuba olina eddembe lyo
n'okumwogera ebirungi bitya oli wadde bana okola live yo oba okola wantu wona no one oyo goyagala n'omulaga ebirungi byakoze n'ogamba na lwaki okyamwetaaga nganze bwenkwaza byanita amongo mu myaka emitono gye mugamba gye yakajja asobodde okuvuba abagaba ba parliament abadde bakyasinza okubeera dangerous. In fact ku mulembe gwanita amongo Lebo MPs wana bafumye NRM Balebo MPs abali bafukira president ekizibu njagala be wini ya Amongo weri lwaki Amongo muze yamwetaga Lebo MPs bali balemera mu NRM baba kubye psychologically anita Amongo nze kati kankubulire bino ebintu ebyobufuzi fa batabimanyi tubireke funa gwa wagira onagambe mboli musabizi chategeza gamba ntoli musabirizi gomanche Trevor oba Travers oba Trevor yai Trevor mizi gomanche kitegeza okubanga speaker wa parliament mukwano gonga akumanyi oman weteke mikele bange singa gwa amanyi ngogena newuwe newaka nganze nokera ku machano gaba tojja kumuwagira nze namukwana gwange bamuyitani Alufa mfamfe wange mutwane wa speaker na yingira na ya wagira Kadaga omanyi lwaki agamba asoka kulaba Kadaga era mama we agende waka ya amwagalanya mbererawo era tuliwe tuti ngena mu recording nga nayo omulabe ogutali musa era namugamba oli nensonga zo ntuufu it's okay nera mbangende wa speaker ogena nayo ngomusangayo lwakubanze ekimfula omusabi kyogamba nze sirya double sisobora kubera wa Amongo ate ngende wakadaga never sitabula abantu nze standing ane ekintu kyembandiko nga bwala bwennagamba nti Kyagulanyi mutadde ndine mu 7 yes I stand with mu 7 simu bubi noli simu inaako buzimu kubanga nkimanye okuvuganya kuina okubeerawo kati bwe bubi baffe mu bwomwogerako naye ate nze wandibadde onjagala nnyo kuba sikufuulinga sikubuzaabuza siimiriza magulu abiri nga abalala nze ndabanyi wana abantu aboogera ku Honorable Kyagulanyi nenge kirabera mu State House nadde wacha gwanga ndabayinza no muwo butwa be mwandibadde musingo walana be ono una agambe mbukadaga juyani ye macho babiki ogutali musango opinion ye yeyo era yayine ensonga ze ona agambe toli munafuso yinge oliba lwa manege gwe dismay the winner olinga oliba lwa manege wakasa wasana meno mekamvira gane wafredi akuwe gande wafredi akuwe mvira musirugwe mwana mazeke minembe mani so ekisoka ddala bwe mutajja mu kigambo kuvuma namulowooza nti buli muntu anaba opinion yogenda kumuvuma bemwe bebakumidde mu buddu wendowooza omuntu wajja nawa opinion ye mugambe nedda either nawe weeyiyo munna Uganda ayagala okulonda asalewo na Anita Amongo yayimusa okwogera mu State House 1 yasose nakuba yayogedde nagamba yes segala ndi mupya nakajja nendi mpe byenkoze mbikoze ebyalema abakadde eyabadde credit 2 yagamba nti President Museveni nkuwa ekitiibwa siri kuvuma siri ku abusinga siri kutiisa tomanyi kitegeeza tomanyi ekyo kyekizitowa that is the credit yayogeza integrity woman Anita Amongo ye muntu alina consistency persistent and ideology asoka na kupima kati oli mama waffe yayogeza obukambwe n'obukaawu maybe nga nebadde yayogera byandibadde bituufu naye yayogeza obukambwe bw'ogamba president lwaki ongobaganya muzeeyi alina akalulu in fact agenda kulonda muzeeyi agenda ekkolero bamukwasa eki nga bwe wangoba ku bwa sipiika obwa sipiika buvuddeko abantu bangi ba second vice president baali ba sipiika babuvaako bonna babuvaako mu kulonda nagamba nti no nagamba ono yakajja alina ekifo ekyo bwa speaker
mukama waffe oyo mama waffe alina ebifo bisatu atula ku lukiiko lwa East Africa muleka temulumanyi ekifo mukyerabira alina deputy prime minister mu ggwanga Uganda ate MP Kamuli ebifo ebi kati wagamba tona alina ekifo atayagala ekirala oba weeyokya njagala mbalaga omukazi yatukubidde ludda wa Anita Amongo free yagambye Anita Amongo mbuno tanakola ki Anita Amongo nabagamba olanya we yesimbawo mutwagenda mu NRM neronda aloranya we yakusinga wakayanya nojja nogamba nojja independent eyo nayo yabadde era bwobanga wagira omuntu kkiriza nti wano batukubye wano gunywedde wano guganyi mwesetting musobole okudda ne reset okulaba nti kyebatukubiddemu tukikoze tokijjawo bino njagala mbikulaga kwa wabirabiddeko nabyo byakuwayiriza kubanga yamubuuziza nti olanya we yakusinga mu kalulu ka NRM olanya yatwala bendera yesimba ku bwa speaker ono yabigaana era najja independent ngaye mwalabye omukyala wali omukyala w'ebusoga ani abadde minister bamukubye akalulu n'agaana ng'ate NRM yateekawo etteeka nti we bakusinga mu kalulu konna aka primaries tojja independent yesize unajja independent era yakubye kesaawa n'ebigambo bya Alwedi omanyi buli gwe bagoba ate ayaganya okwefulanta wa Nuupu kyova era mbagamanyi nti abaana ba Nuupu bakozesa nnyo era ne mbawagira olwa kyakaali singa bata mubagobera wala it's okay kakati njagala nkulage ekirala yagambye yatisatiisiza muzeeyi siime muntu atisibwa era yamugambye tontisatiisa bw'ogamba ekyasinga tukubya akaluwa nokamba buulire bannanga abaana batambuddeko Uganda kuno kuliko abantu bangi nnyo ku live eno kuliko abantu bameka abo musobola okwogera Uganda gyekoma Uganda ina district meka omwana wa Nuupu we mubuuza wano nti Uganda ina ebyalo bimeka tabimanyi ebyalo just ebyalo villages newe nkubuuza Kampala yokka gye twagala kubanga aba Nuupu twesiba nnyo ku Central era mwesiba nnyo ku Baganda Uganda tekoma Buganda Uganda nchidemo kitegere omanye kutegera ina kubanga otegeera nnyo Uganda teri mu Buganda Uganda is a bigger country. There are many tribes, many readers, abakulembeza bano cultural readers, whatever, no matter what. Nga wala tuina Kyabazinge Busoga, tuina Kabaka Wetolo Kabamba Oyo. N'abakulembeza abalamba manyina na banji lakwasagala kwogera kubasoya. Nkyagwanye bamugano genda batamu kadi wa Kyabazinga. Abana mwava ne mwatakinga Kyabazinga. Ekitwa kikyambobo wagira Bobi Wine totakinga bakulembeza abo banono kubanga siba na byabufuzi si byababufuzi olowooza cabinet ena kina kikuba bayina amaanyi gaabo bayina amaanyi abasajja ekyo saga atuwayirize twogeza mazima wano tunyumyamu mwana wano ku byakabaka ebibaddewo kakati bwe tugamba bw'ovaayo n'oyimira mu maaso ga chairman kati nga wonola Bakyagulanyi mu kibiina kye chairman w'ekibiina kya Nuupu n'omugamba nti bw'otanonda Kaseese tolina Kaseese kalulu kitegeeza oli munene nnyo okusinga Bobi Wine ngoba ogamba President Museveni nti president watakulonda yerabire Busoga that is error Busoga erimu ne opposition ekintu kikimu abantu kye beerabidde Busoga mwaisemu ababaka Busoga abantu abagikola bakidinda kirunda kive idinda bani bebasoka Busoga ono si asosera si agikoze muro kweche kintu mukyerabira nga ono gamba nti abasosa mu leader of opposition babadde bani sijje bolo senyenyi simpuga chovula abantu abana bababuuza bano n'abaana basoma barabanye okusomero babuuza who's the leader of opposition nti Kyagulanyi ne bagwe bibuuzo leader of opposition si senyonyi asoso kwa leader of opposition simpuga nti asoso kwa leader of opposition abantu basose mu Busoga abakola Busoga kamba jukize Busoga mwalimu n'abayindi Amini wajja n'abagoba Museveni wadda n'abazza
awo bemula bamuvamu musayi gwa bazali omuva gwa musayi noza ogwa mama Zuena bani ya modula bantu banje balungi abali abaveyo baina musayi sai in fact Busoga we wali eyo iganga we wali wasibuka amakolero gonna gali mu gwanga Uganda abasoma kacho mukimanyi era wasibuka industry ez'amanyi ezo zibugirizani zafumya abantu banji eyo mu Busoga ono si yaliwo si yabikola sigara babagamba na mulera gamba zimba kakalina gomanyo bayi wasirabu masiragwe obulambo ina netoye wa moya kulema okuzimba wadde bijje benyoko tobizimba nga nebya kitaawo oyogera ku sirabu olinga ebisesemi obuuza ngewange wensulo kolewo ki ndaba nabagamba bwanyera mu plastic mulinga amazi I have my choice. Daodi nga Kampala otegere bintu byengula. Ebira bitumya Dubai Jose yabireta. Kama mwita Jose ali ku Bania Street awo. Buli week antikira. Oyizo kumpita wa bulijjo. Ebyo mu nyumba kabere bwambe. Kulaga kambe kempati semero kalabe. Kati goda anyera mu plastic. Chikopo cha boma kitandika ku 10 yezi. Ntula wonna njawe mitwaleji. Basi kenyama ne bajeta nenjiko wane baite nyama enkoko enjoche nentumya biscuit nentumya majinga ntudde wano. Ezo zainde tekugula ko chikopo. Obazenga bateguzigula chikopo kya kitandikira ku 10 yezi. Watu bimanyinga ndagenda wali mbikwatire mbiramuzi ate ne birungi. Ekisinga wenyenyo kya mutwalo ku kasanvu. Nyumba ne kufukira nyumba muno okuloga abantu. Tetuli wano kwerabisa. Omuntu omwavu yerabisa. Fa bafuna ku sente tetuli wano kwerabisa na kulaga sente. Era londa banzi bazemba na kyengulo bakyentumye bakyenkola ki. Tetwasoma ne tubala dollars. Otegere ensonga eyo tetwasoma ne tubala dollars bama bafina bagaba mpologoma abatasoma. Gwe asoma ne simoteriko wadde zigule empologoma emoji sindikira omuntu wadde akamyu. Wadde karabiti. Kati ovanga ku muntu ow'omukisa gwezaako nnyonnyo n'omukisa. Mama fino yo nga katandika okugenda yagamba ne wofuna ttambeko y'omukisa. Olekanga ekidomola bafuso n'okireka ne kigenda nga si kya mukisa. Kati mu bulamu wosaba nnyo ofuna omukisa. Gende wa mama fino akunaza ekyogero. Genda nabbi Samiro Kakanda akusamira oba Pastor Bujingo. Eyiza Samiro tereze mandwa. Wefeeko nga gwe. Abantu mugenda kuloga bantu mugende mutereze mandwa ezammwe. Ezammwe. Werowoze ko nga lafu masa ataleze mandwa laba kyali kulevoyo. Wefeeko nga gwe. Lavu masa wataleze mando chamlaba nga mwavu nga gwe. Wala batunulanga gwe. No dano no yasamirira kategore secha jazunga. Maiko gendo no mwe 3 wali. Tonko ya tontama. Nina kula hivyo. Toina choze na cho jonzungira. Wanda imbade sibainti joli. Mugende mulokoke. Nabbi Samiro Kakanda basabire. Mugende wa Pastor Bujingo. Abasabire. Mugende wa mafina munabe byogero. Muteleze empewo za mmwe. Muteleze mandwa. Bala mwafuna mandwa nema. Mwafune mandwa enjavu. Endala muinezo zabajaja mama bagwe dalu. Zezibaluma. Mandwa ekuluma nekumala n'obwoya ku busolo. Oli kufulu figa. Mva ko oli tukadi jolaga. Nze munkwasa n'ennaku. Nze gwoliko manje ndaga na jenva manyiyo. Nasoka kumanya nnaku yange ne manya nti ndibona ku nkoze ntya. Nenkolere ennaku yange. Togenze ne bali ayi. Lwaki togenze? Ebyaki. Mukubira akunune. Kato yagala ki? Gendo je nyama je mwagala. Naganda gendo je nyama jo yagana mfukira kizuna nyama. Saga na nyama.
Genda ate yo ndebe mala. Oyagala yakusika yaki. Genda omusaba nyingi. Tontama nawe tumala akumirembe. Fulawa bera mugazi oleme kumala ko mirembe kana gwe. Kyovola wanta madayo mugala dayo. Oyo mwana ali expensive oyo. Omanyi omwana sente zako solo nako. Singa kuba salira onto nako mukozese sente gozi. Ngomanyi byayagala. Oya so kuinga supermarket na shopping ku supermarket kumpi nama. Buli kyakuli ekirimu. Aita ali bidya abigaba bugabi. Aina ntawanya ndachika biri mbo bino sibyagala. Sabala kumala ko mirembe. Senaso nze saga naseno. Ayagala mali. Nze njaga Uganda Crane simaina bya mipira. Omwana akusipa kaseno. Kaseno no wulanga no mutekulume wakane wabera olutalu Arsenal. Arsenal bachasi. Omwana akusipa kaseno. Kali noli omwana muto akabira mu George Jason. Simanya kimuyingizamu. Agane okwambala uniform nje banyambaza mu George Gwasena. Yaka ubempi. Yes. Onagameti quickly cover age. Enja kwa bulungi. Okay. Mbadde ku nsonga yani. Nayo kade ku Baby Gloria ne envayo nendagawa. Okutereze mixer jammwe. Fena tukuza tulaba Baby Gloria yoyo. Nekata niko kwe sisabola kuchawa. Sisabola kuchawa. Banange nenganda bakana ko mukazi. Yitalako bayagala ngege baba wengege. Oli ayagala nyama buli mwasa we kyayagala. Yengege twaso jozala zewa. Bije yanale sebinji we nabuze mungu. Ndeka nawe tontama. Tonzungira konze tonkera kumacha kunzungira kumanyi muzunga. Muzungira ku bantu. Bireke mbiwonye. Sende zonziba olunaku ozimanyi. Ndabe ebyo byeyambale nabe byambale. Ngenda kubulookinga. Sina buddebo. Fulu motoka ina nabato ina kadda kayumba ka mobile money ko beeramu. Okolera ivo yogera ku fulu motoka. Ate bo kitegede nti fulu motoka. My car. Bajita my car. My own car. Nati mujja kukyongerako. Mali lwaki njikola mbe njagala my own car. So njagala kwogera ku Baby Gloria. Bannange ndi musanyufu. Ndi musanyufu ebitagambika. Ndi musanyufu ebyensuso Bebe Cool ampereza ki. Thank you Bebe Cool. Temugamba nno ntali kunali eri kugundi. Oba na mobile money tali wano. Ojja kujja wano yasamira wano ne message ya Bebe Cool wa. Handoza batuuse. Batuuse atefe bamutu Anyway. Buli muzadde mu bulamu bw'ensi. Ekintu kyayagaliza omwana we kyekyo Baby Gloria kyeyakoze. Buli muzadde mulekerawo okolomiranga abaana b'abantu nga batuse ku successes bwezityo. Buli muzadde azaala omwana. Ayagala nnyo omwana we afumbirweko. Wone waba muzadde nga naye afumbirwa, ne waba muzadde yalemwa, ne waba muzadde kale yebyagana, wakiri asabira omwana we. Atwaliwe kumi. Nalabye laavu ya Baby Gloria bannange buli muntu yandifunye ku muntu akwagala omuntu ataberanga ko mulaavu ine nako. Bannange nalabye Jona Baby Gloria we yajjide n'akantumbu aketisi. Nga kawuka biti akalinga n'akasani ko bakalademu na sente bakiki.
Jona nakamujjako baby go nalaga nti ako enyensingo Jona agikutem yonna. Oh my God. Bannange muntu yandifunye ku muntu amwagala. Mulekerawo okunyigira abantu bebaagala abantu mwe muli baloga ate muli basezi. Kyovora bamwadiba mujja kuba n'amasolo gamwe bawunyako mugenda magomberwa emitima mibi. Notasanyukira mwana wa muntu yagenze ngali virgin. Ate gabagabanga ko awe mba mulekerawo bantu mwe muli balogo nona bamunno nga afumbirwa nona ba design nga bamutwala n'otugubala n'oteka bagagambo era bannange omulenzi buntu abamututte omwana yima tibamututte dda ne desire bamututte glory bamututte da gwaino mutufe yatukirira nga tebakuwasa nga tava ku lujja ngokyali awo bakyakuunya buunya ku matako muleka abaana b'abantu abakazi abo basabye begayide katonda batasobola kubalekerera kyova ne desire zinawe yavaayo n'aweereza katonda n'asaba n'amukabira yabadde alina okumwanukula. That is the plan of God. Chirimu plan is the plan of God. Ndabayo muwala yagala okwerijja aleeta omwana wa Jona ne Jona. Yes. Obaje oli batoliyo tetwagala kukumanya tumanyi baby glory. Excuse me. Oba yeitani. Yeita atya. Aliyo kwafuuse problem atunanga kawompokettako. Yaka postinga Jona, yaka postinga omwana gwe bazala abawala abasinga abasajja babazalamu ne mbatwalanga ebitalina makulu. Ekisinza okudiwa wana abakazi. Kwe kulaba basajja musajja wakwagala ngo mufula katalamba alina okuneguya. Bwakwagala nnyo nti ono nammala natuuka gyendaga. Ne mubeerawo ne mubanga abasubula abaana b'abalenzi obw'obudde. Mukazi wesanyusa n'agamba bannange sirina mwana wa bulenzi nfunye omwana w'obulenzi. Eyo statement nnene nnyo mu famire ya Jona ne mmaka ga Jona. Ngomake kitegeeza abana mwagala yagala omusajja yayina ki ayina ajjako ki sebangayo kubanoonya muntu akola mbozi negamba ti noonya omusajja twagalane bulajja noonya omusajja yazimba noonya omusajja yevuga noonya omusajja n'emmotoka gwe wemmo oyina ki nga tamira wadde wirubala wadde omupiira olupanko olwafa teruli mu lujja muli amaziwa ne munja ne munoonya basajja abazimba simanya bagaga teri yanoonya musajja gwayagala njagala muzeyo okunoonya munoonya musajja gwenjagala taliyo banoonya yazimba simanya omugagga ayina ettaka saagala w'abaana simanya ayina ennyumba ne waba ayina abaana naye nga mugagga ng'onoonya okutta abaana b'omusajja munoonyeyo omuntu yavaayo n'agamba nti nnoonya laavu teriiko obugagga na bwavu ku myaka gya Jona obadde osuubira kugamba nti alina ekizibe mu Kampala obadde oyagala kugamba nti alina kalina oba amaka ku myaka gye gwe muganda weyenkana Jona yabizimba abina byasamya biringa entiro z'amatako muganda weyenkana Jona bulaza wo oba boyfriend ogwo oyina yenkana Jona n'amusingako ayina ekizimbe mu Kampala soka poza akola wa poza ayina ki azina mulimu ki bannange batugamye mutaddemu ssente no matter what anataddemu ekikulu laavu weri awali laavu ebbanja tulina ku nsi lyakwagalana ffe kituwanguza ensi eno okwagalana tewebakangana musajja gw'otayagala temumanyi bisaani bye mugenza nabyo mu ggulu temulina bisaani bye mulina mu mpala bye mutamba nabyo owebase n'omusajja kuba mwagalako obusente muganda wa gundi musimanyi famire yaabwe yagundi simanyi bazimba egundi please that is not a love ogwo si mutima abasajja bemukako ebintu mwe mulina kaki mwe nnyimbe mmwe abakazi nnyimbe eziwedde emirimu mu lubaala ali wano aluma obukulu n'obukadde oganya okubeerawo n'omuvubuka okumutegera wadde mukole bamubeeko kye mugatta ba whatever no matter what abakazi omulaba abo abasinga abatobe n'abasajja baabwe babaagala baavu nga bato osobola okulunyo yonna kibuka nga bo bamwagala myaka emeka abantu betulabireku wano bano basabalamu balina bakazi baabwe badda si bakati taata wa amu ne mama badda mama Jenete Muzeeyi badda mama yagoyanga akawunga ne kabalama n'omulema banyumya njagala ogenda osome akatabo ka mama gula akatabo ka mama okasomeko Natasha atuko kuita Muzeeyi civilian yamwita si civilian yamwita ono omuntu awazeeyi bamwita batya
omuntu gwotamanyi akataba koyo bakaliwa yamwitani stranger naga mami strangers they are calling me a stranger Muzei yakomawo Natasha namwita stranger gendo soma katabo ka mama. Thank you so much mwana bada chimpadde wano stranger. Thank you so much mwana ba chimpadde. Thank you so much DJ Toby. Thank you. Dai Adiwa Anirule, thank you so much. Mathe, thank you so much. Mathe Oli, thank you so much. Natasha yaita Muzei stranger. Muzei na kaba maziga. Muzei wava mutole agenda ke London. Ngabali London. Akataba kama mako bakata my story. Kataba kama Janet Museveni. Aina we yagoyera akaunga ngataka nga goyera no basirikale. Mbasirikale. Kati go osubira okeda kumachofu no musajja nga Jona. Jona wa Gloria nga mugagga it's a pity. Mucha adiba. Abanonya basajja bagagga mu making songa na muri bagagga. Temunonya bana babendi bagagga kubabba na kubatta. Chovola abakazi muri batemu. Buli mukazi anonya musajja mugagga oli mutemu. Munonya bakutta musigaze ebintu mbizimwe. Nza abakazi no munanvuma no matter what. Bible egamba nti wabala kumazima no gasigala komo. Lwaki okera kumacha kunonya musajja mugagga? Go inachi. What do you bring on table inachi? Ovuga motoka kyosulawa. Bisuwali mukatanga na chivayo ko no nyaya zimba nga yevoga neno nibagala okutula maso kusolo mutogo maso gwabo gwasize ne silimo bamala womwe goli nakachigwa no nyomo aje tagamira swa I love you goli nakachi echenna kumuza dabana abo bolenzi chokola abana abo bolenzi chokola abasajja abana babo bolenzi bagenda okubakola Bible egamba nti kyosiga kyoli kungula bagati ya mukago nyirwa musamvu ebagamba nti katino zibasanza abo kubanga kibasiga kibali kungula mukola obulungi musosola okukungula obulungi naye zibasanza abakusiga obubi muri kungula bubi togenda kusiga kasoli osange mukawo tojja kufumba chayi mukalu ngono gwenyo osanga amatamu kyoto koma nnyoko oje sange mu enkali yente ngeno gyenyo muno nya basajja bagagga muina kachewa mwewa nono nya musajja ogenda okwanjira omenga waliwo toyi banjulia ku neiba toyina ko ino nonyo musajja mugaga bagende banjule ne toyi bagisibeke sanja abazimbire toyi omusajja natuko okwanjula nga bukimba zimba kizimbe ya ino kweta sende za ezizimbe wa mtoyi simanyi mutadeza nyumba nyumba ya mama simanyi sende za ndibe zimbideke za ntanse business nobula mbwa mwezo namu zikoze waka obadde okolera kibakaddebo gwobadde okolera kibakaddebo kyokano malo kiwasa ne kibala emyezi ebiri myaka ena ne kitandika okulira kamazi ne kitifuuka empirivuma ne kidduka n'ekyalo kiramba ne kikufuula omubyo omuzibu olukiwasa tuno kikuzalemu omwana oba ofuuse muddu waabwe oba ofuuse endogoyi tosobola kubaya na mukazi myaka ena n'omuzala mu baana bino ebiwulenge bye Kampala bino kiba ntunulira abaana ba boda boda abaana babolenzi nga bali ku boda bezinze nga balina amaka balina ewaabwe naye nga batya kuddalwa abakazi omusajja inanga bakyakubuuza gyova gyorudde bakubira simu lwaki okwata simu yange oyina omutemu mu nnyumba oyina jinni era omukazi akyabikola wenna omukazi wenna ng'oli ku live yange eno ng'okyabuuza bbaawo gyava oluddewa mubadde mukola ki esimu nga wadanje oli sitaani ate oli mutemu nnamba emu omusajja asona omuntu jju mu nnyumba alina obutwe emitwetu ogenda busa ku lulimi obumuwe omusajja bamubuuza gyava gomaye abasajja bizibe bayitamu tubeera mu jjamu traffic nata abakazi 10 nekwata abasajja 5 without no whatever abakazi mulanda ne bayitawo nga tebababuuza permit tebababuuza ebipapula biri ku mmotoka tebakoze eki eyo musajja ne bagikuba omukono abaana obulenzi bazza musango ki abasajja bazzaaki omusajja ye bwakwanako ebbali wawe ebikazi ne byendeguza ne bigaba amasolo nga biringa ebigaba ennyanja nga biringa ebigaba geyeena omukazi ye mukazi ayenda ku neiba ng'oli ku mulimu ne bamala okwegabula ne neiba just a neiba kyovula ku minjozi bakuba mbu neiba kapaleko saka tegedde simanyi nazaala wange tewampomedde simanyi obutiti bwa nazaala wange bukyuseemu simanyi kala y'empala yo neiba simanyi omwana wange afaanana neiba sijja emijozi gye mubadde mulaba lwaki mujeba psychologically bebiri ku neighborhood I'm telling you check your wife you will see
tega kamera wakola bembaga habamu mulekera wona kola DNA oja kola DNA ng'omwana wa bulaza wo oja kola DNA ng'omwana wa kitaawa bakazi benda ekiri too much bino byenjogera mbimanyi nze saagala bakazi nze debeka bakazi bajja mu office yange ensonga zabalese buli mukazi ajja leta ensonga ya musajja mugende ke wabbala mu bala mu kyayitamu mugende wabbalamu mutegere bala mu kyayitamu nalabyeka abavuma balamu omanya butasoma bono nabagamba okusoma oluzungu ng'oli musirusiru equals vernacular. You are speaking English but you are poor, you are silly. That is vernacular. Balamu Balugahale ye minister y'abaana Balamu Balugahale ali supposed okudefending omwana no matter what no mukazi it's must okugwe muri mugogwa mulonza mwasomera kimwe bikune mmemmwe Balamu omwana ne waba yali mu nsobi n'omukazi it's must ye lawyer mu office eyo okubanga lawyer w'abakazi n'abaana era gwa tabatategeera njagala kino nkikugamba otegeere Balamu Balugahale ye minister y'abaana n'abaki gender adifending abaana omwana we yakwata embazi n'atema kitaawe Balamu astandinga na mwana era Balamu nyonga mwasama bagaza Balamu Balamu tanonyeza Balamu tekimwetaga kunoonyereza azifo omukazi aze n'abaana ataddeyo case that is enough ye ministry ye gwasomera kyo mute kugamba ki gwakugejera ki what is simple mumpu waita mugezi gwe mulimu gwa Balamu to defend a child kyekinyiza abasajja office yabwe lirudawa government ya president Museveni mutubulira abasajja tebali supposed abavubuka where is the boy child matters abana abobulenzi tebalina the guardian boys tebalina ba guardian angels babalenzi tewali ministry y'abasajja even the money MP taliwo naye waliwo women MP sitane njere ne baziwolerezanga mu buli kimu women MP aliwo kuwolereza mukazi ne wabanga yakwendako ne waba yakutema ne waba yakubba omulimi gwa ku defending women wate wakitegeera bannange sagala usajja nolugira mu fake account bannange sagala usajja noluyiwe emenyera nakwa wa usajja luno buli mukutu gwange ndubulookinze naye lujja buli wamu kiri ngono musamize mada ze obono mukazi alina page meka mbulookinga omukazi oyo naye bannange simanyi mukazi oba alina page meka zabbiramu abantu noza kampani ze bulaya zaagana buli we mbulookinga omukazi ogana abayerinnya kiringa Matayo simanyi pastor Matayo mbulookinze Matayo ndoza kanituse mu 2:5 era ogenda okulangola Matayo ngola Matayo ho lunaku wamugulira wenda baba bakola ki bannange sagala usajja olwalwala ekibobo sagala musajja oyo ate sisemerwa ki teyewala live zange ze sigenda ze nomulaba ne wensanga ngali ku desk alisa bali kabata mpita obuyisi simuwuliza kuba n'ekibobe adistortinga bubi andwaze mmeme sagala musajja oyo obeera obyolyango aguddewo akapyanga zze mbulookinza olusajja olwo bannange lwantama olwo lwekibobe omuntu oba takwagala manya nti omutakwagala fe twakoowa ebyaddala nze mbulookinga okufa nze saagala gwolaba nze nkulaba woba okola olaba nkulaba olina gyobeera gyenkulabira ne gyobeera ku birive sibe nababulookinga because of gwe nemekulaba naye anojjanga nesibako nulungirako wano era ngenda kubulookinga ndabye akatuweeko gye mitwe gy'abalogo tegibula egy'abasezi nekyembaddeko nkyalabirirwa lusajja lumuluminyira muntu wagambanga nti nakukoowa muleke mwensonyiwe ddala omuleke olaba banakulumba gwolaba nkulumba mundaba mbeera kulayivu zammwe mwali mundabe gwadde nga mpereza linkuba ki nakukoowa nakwetamu
gwa manyira buli omuntu wekasasa eri ensi gyekoma eyava mu muganya mwamba gwa manyira buli muntu nonja samiranga no manyira namyalo no manyira ni namyalo levozo kati oli ludda wayimiridde wa oba oli awo yenjera baba wadde 10 singa abadde ffe be bawadde baaga muntu akukyojja n'akutama leero n'akusaba buyambi n'akusaba sole enkera n'akuvuma luli najja n'akuyinyiriza eminyira ng'ali bubi n'omutwale wasale luli nadda n'akuvuma luli neyegatta n'abakuvuma yagenda ku live yakuvuma mulwana emirimu gyaffe naye temuli supposed kugikola si gyammwe neba nangoba nenvawo tebajja kukukuwa ne mwenkera nenva ku solo likanisa n'okwegobako tebagenda gukuwa level yange tekyakozesebwa nze ndi income ya gwanga level yange tekyakozesebwa eje mulwanireyo mumukwata obusimba bawe emitwalo 10 si yenze eyo nvuddeyo njagala okwogera ku Fiona Nakku ebigambo bitono nnyo siri musanyufu ndi munyivu bannayuganda ne mulekerawo okulwanyisa bannayuganda bannammwe mulekerawo okwerwana n'okulwanyisa bamusaayi muto tango odoyo ekirungi naawe oyina omwana ali muleesi kyannaku nnyo obutabalira mwana wa munno akoze campaign ebbanga lyonna atadde mu ssente z'ebbanga lyonna ne muvaayo mwenna ne mulwana omwana omu ne mutuka ogenda munira gwazala Nakku kuba olaba mulaba alina obuwagizi bungi nnyo mugenze buli wamu mukubye omuwala mulwanya omuwala mwogedde ku muwala ebigambo tewali kigambo kye mutayogedde ku Nakku naye kya Nakku ekirungi namwe muyina abaana